signs ki zosobola okulabirako nti oli lubuto nga lwa balongo? Signs ki zosobola okulabirako nti oli lubuto nga lwa balongo? Biki byosobola okulabirako nti oli lubuto nga lwa balongo? Buuza omusawo Gerard Massa ye channel yaffe gy'oliko leero. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange ku channel yaffe eno, era leero tugenda kwogera ku biki byosobola okulabirako nti wandibanga ositudde olubuto oba wandibanga oli lubuto nga lwa balongo. Biki byosobola okulabako nti wandibanga oli lubuto lwa balongo. Twin baby pregnancy symptoms, conceiving twins is our topic for today. Tugenda okubanga twogerako, era mukwano gwange nga tetunayongerayo beera nga osubscribinga obeere nga ofuna video zaffe zetufulumya buli lunaku ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Tuba tufulumya videos ezikwata ku ndwadde z'abakyala, ezikwata ku women's health, era nga tetumaze budde bungi tugenda kwogera ku sayini esooka gy'osobola okulabirako nti wandibanga oli lubuto. Sayini esooka yeno gye bayita more morning sickness. More morning sickness kiba kitegeeza oba oli lubuto ng'ate wandibanga ositudde olubuto olw'abalongo. Okulwala kuno okwokumakya, the morning sickness, okulwala okwokumakya kugenda kuba doubled, kugenda kuba kungi nnyo ng'ate ideally oba buli kiseera ojja kuba owulira nga tolina maanyi. So sign esooka ey'okubanga wandibanga oli lubuto ogenda kubanga olina morning sickness ennyingi ennyo. Tukubiriza nti singa oba olina morning sickness oba kuno okulwala okwokumakya naye ng'ate kungi nnyo, olina okumakinga sure nti at least olaba omusawo wo oba omuzaalisa n'abanga akubuulira ki ekiba kiddako. Aba asobola okubuulira nti oba okoleyoko ku scan eba esobola otulaga ki kyennyini ekiba kigenda mu maaso. Next pregnancy symptom oba kyosobola okulabirako nti wandibanga oli lubuto olw'abalongo kye kino kye bayita elevated beta HCG levels. Elevated beta HCG levels kiba kitegeeza nti woba oli lubuto kana akantu akakabira olubuto ebiseera ebisinga kaba kalaga kalayina ak'okubiri okukonfaminga nti yes oli lubuto, naye ate mu mukyala ali olubuto nga lwa balongo akagundi akakabira ke bayita urine HCG test strip kaba kali so dark, kala yako ate ebeera nkwafu nnyo. So ekyo woba okirabye, of course tosooka concludinga oba tosooka confirming nti yes kino kiraga lubuto lwa balongo, oba olina okuddako olina okuzaako okukola scan then confirming nti yes wandibanga yes oli lubuto. Next sign eraga nti wandibanga oli lubuto kyekyokuba nti obeera ne kye bayita severe fatigue. Severe fatigue kwe kuba nti buli kiseera obeera oli mu koowu, naye ate obukoowu buba bungi nnyo nga oli pregnant ng'oli lubuto nga lwa balongo. Then n'ekirala omutima ojja kuba owulira omutima gw'omwana nga gukubira ku sayidi eno ate gukubira ne ku sayidi endala. Of course omusawo omuzaalisa asobola okuteekako akantu akakebera olubuto bakayita Doppler heartbeat monitor. Akantu ako kaba kaleeta amaloboozi n'owulira omutima gw'omwana nga gukuba, naye baba bakaketeeka ku sayidi eno ate bagenda okukyusa baba bawulira ate enkuba y'omutima ng'eri ku sayidi endala. Era ebiseera ebisinga ojja kulaba omusawo omuzaalisawo ng'akugamba nti nga ndikuwulira emitima nga gikubira emirundi ebiri, gikubira sayidi eno gikubira ne sayidi eno. So buli loba nga oli kuwulira heartbeats ezo nga za mirundi ebiri then yandibanga era ye sign eraga nti wandibanga oli lubuto olw'abalongo. Channel gy'oliko bagiyita Buuza omusawo Gerard Massa. Ku channel yaffe eno twogera ku nsonga ezikwatagana n'abakyala, era twogera ku fertility, infertility, polycystic ovarian syndrome, the ovulation calculator, the ovulation calendar. Era oba olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ne women's health mbuuza mu comments wansi awo, era beera nga oyogera nange nja kuba neyongera okubanga nkuwabulwa nga nkuwadde advice yonna okusinziira ku kibuuzo kyonna ky'oba obuuzizza. Tuli kwogera ku signs and symptoms of a twin pregnancy, era sign eddako gye tuli okwogerako gye bayita abnormal AFP test results. Abnormal AFP test results. AFP kiba kitegeeza alpha fetal protein. AFP kitegeeza alpha fetal protein. So buli lwokola test eno nebeera positive oba neraga nti kwegamba yeeyongedde eri high oba nebeera positive okusinziira mu lab gy'oba okebereddeko, ebiseera ebisinga test eno gye tukozesa okuzuula nti yes yandibanga maybe waliwo kye bayita birth defects oba omwana aliko obuzibu. So test eno
bakyala abali pregnant ngate bali lubuto nga lwa balongo ebiseera bisinga test ne bera positive oba ng'ofunye test eno ngeri positive dako oba zaako okukola scan oba omaze okukola scan eba esobola otukonfamingira nti either oli lubuto lwa balongo oba waliwo obuzibu obulala ennyo. Next, pregnancy symptom or confirming nti wandibanga olina abalongo yeno gye bayita large measurement. Omukyala ali olubuto waba agenze mu ddwaliro omusawo omuzaalisa ajja kuteekako engalo apime ajja kuteekako engalo abeere nga apima okuviira ddala wano wansi ku kkundi okweyongerayo paka waggulu ng'eno mu rib cage oba eno waggulu we bayita mu epigastrium. So measurements ezo oba mu luzungu tukiyita fundal height measurements ze tukozesa okuzuula nti yes omwana ali ku bbanga lino oba ali ku bbanga lino. Mu mukyala ow'olubuto measurements ezo zeeyongera ne zibanga nnyingi nnyo era ogenda okulaba nti okusinziira ku myezi gy'oba obala ate omusawo omuzaalisa buli lwabala maybe omugambye nti omwana wa myezi 4 naye ate buli lwapima ajja kulaba nga omwana alabikanga ow'emyezi 6. So singa ekintu ekyo kibeerawo oba tolina kweralikirira ky'obuuzaako olina okumakinga sure nti okola scan ultrasound scan eyo esobola otulaga biki ebigenda mu maaso olubuto lwa balongo oba waliwo obuzibu obulala nga ebizimba. Next, pregnancy symptom or confirming nti wandibanga oli lubuto olwa balongo yeno gye bayita increased fetal movements. Ojja kuwulira buli kiseera ng'omwana akusamba azanya nnyo eba kiyita quickening. So fetal movements ezo oba okuzanya kw'omwana okwo okweyongera ennyo nnyo kyandibanga ate ye sign gye tusinzirako okugamba nti wandibanga oli lubuto olw'abalongo. Next, pregnancy symptom eraga nti wandibanga oli lubuto olw'abalongo weight gain. Omukyala ali olubuto olw'abalongo weight ye ejja kuba nnyingi nnyo yeeyongerako okubanga ebeera nnyingi nnyo. So ebiseera ebisinga ojja kuba olaba nti eyo nayo sign eraga nti wandibanga oli lubuto olw'abalongo. Next, gut feelings and hunches oba okubanga omukyala ali olubuto muli awulira ojja kutandika okuwulira nga muli kwegamba waliwo ekintu ky'owulira muli nga maama w'omwana ojja kuwulira nga kwegamba asitudde abalongo ekyo bakiyita intuition. So ekintu ekyo buli lwotandika okuba nga okiwulira nga muli owulira nga kwegamba omutima gw'okugamba nti wandibanga oli lubuto olw'abalongo teweeralikirira era to ignoring those signs olina okumakinga sure nti ogenda eri doctor wo n'asaba scan ne bagikola then from there ojja kuba ozuula ekituufu. Era oba ng'otusse mu ddwaliro n'oba ng'okola scan yo doctor wo ali okola scan ajja kuwa obudde akunnyonnyole abaana bali mu mbeera ki beebase batya and n'ebirala byonna ajja kuba abikubuulira. Weebale nnyo mukwano gwange okuba ng'obadde naffe ku musomo gwaffe ogwa leero twogedde ku twin pregnancy symptoms biki byolabirako nti omukyala ali lubuto olw'abalongo. Buuza omusawo Gerard Massa ye channel yaffe gy'oliko leero era mukwano gwange enamba zange eza WhatsApp ziri +256 701 79 78 76. Enamba yange eya WhatsApp endala eri +256 787 668 962. Mbuuza ebibuuzo byonna by'oba olina mu comments nja kuba mbiddamu. Tegezaako n'abalala video yaffe gitambuze abantu baffe bangi babeere nga bafuna information eno era tuyongere okubanga tutambuza information eno abakyala abangi nnyo babeere nga bagifuna basobole okubanga babenefitinga oba basobole okubanga baganyulwa. Nsanyuse nnyo okubanga mubadde naawe era ompadde obudde bunoowuliriza. Mbuuze ebibuuzo byonna by'oba olina nja kuba mbiddamu. Omukama atukuume ffenna olunaku olulungi musule bulungi. Bye bye, tuddemu enkya ku ssaawa 11 zennyini video ejja kuba eri ready. Mbere bulungi mukama atukuume ffenna. Bye-bye. Thank you, my friend, for attending today's lesson. I hope you have learned something. And please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerard Massa, the Health Educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye-bye.